kakati waliwo omusajja yazze mu kabokisi n'ambuuza bannanga bali mu inbox yange nsooka beetondera nga sinaba na kugenda ku kibuuzo munsonyiwe ekimanyi messages gye ziri eyo nnyingi naye nga nange ndi muntu ndi mu luwummula mundeke mpumulemu nja kubaddamu mpola mpola waliwo yangaye mba omusawo tawummula kaale siri musawo leero mbadde mbagamba kimunaye waliwo yazze mu kabokisi nangamba senga Faye emmana kituufu osobola ogizina n'evaamu amaloboozi nga lwaki tevaamu maloboozi gwe tozinangako mmana n'evaamu maloboozi kandabe nga lwaki tevaamu kubanga it doesn't even make sense to me emmana ekola amaloboozi ag'enjawulo okusinziira ku kika ky'amazzi omukazi g'ayina bw'ebanga erimu amazzi gano agamansuka ng'omuntu akuba mu mazzi bw'ati anti sirina amazzi wano genkubamu so emmana ekola amaloboozi ag'enjawulo mukwano ate waliwo weebeerawo ng'ekola bukozi bwati naako nakeekakola aweeba ekazi ekola bweti emmana ekola amaloboozi bulungi nnyo waliwo n'ekinegge wekibeera kyewuuba nga kikuba waasawo ku mulyango gw'emmana awo akikubako bwe kiti ng'empi emmana kisinziira ku nzina y'omusajja naye teri mmana etakola ddoboozi kubanga ne bw'eba nkalu munnange ekola amaloboozi empewo eyo buli bweyingira naye n'engeri gy'ekola amaloboozi muyige okuzina ku mmana z'abakazi bamwe muziggyemu eddoboozi emmana bw'eba eyina amazzi ekola oyo fukufuku wabula yangamba nti amunyumirwa nnyo yangamba nti ye bw'aba azina emmana n'ekola eyo fukufuku awulira emirembe awulira ng'awoomerwa bimunyumira ng'omuntu so banywanyi emmana ekola amaloboozi emmana enyuma okuzina naddala emmana ng'erimu amazzi ekyono nekituusa ku bakyala abakyala mwekwasa nnyo family planning stress kituufu tulina ebintu bingi ebitusumbuwa ku mutwe n'abasajja bweguli ebituleetera okubeera nga munange tukala obanga tetubeera n'amazzi mu mmana naye bw'obanga tebakuzinangako mmanayo n'etandika okukola ogawulira ng'eyomba yeesooza neyeesooza kiki kyetakola fukufuku oba kafukufuku kano kafukufuku bakukola awo ebyo beekontola wali ogizinyeko n'ekakolaako bakyala mbadde mbagamba tuba tebakuzinangako ggwe kennyini n'owulira ku ddoboozi ly'emmana nga livaayo wansi eyo ngenda kukusaba ove mu comfort zone weeyambe weekoleko emikolo mulekerawo okubeeraawo ne mulatta bulasigo n'obeeraawo ng'olowooza buli kimu kigenda kwekola nedda mukwano buli kimu tekigenda kwekola va mu comfort zone genda onoonye ku ddagala ery'amazzi gwe atalina mazzi ng'ongamba nti singa ndi mukalu videos nina nnyingi ezoogera ku mazzi nnyingi ne leero ndowooza nja bateerayo video lwaleero eddako nnyingi ezoogera ku ngeri gy'osobola okufunamu amazzi munoonye eddagala ate muve mu ebyo mbu lino likola lino terikola woba onoonya obujjanjabi tobuuza oba bikola oba tebikola koziko ngo toli mulwadde owulidde mulwadde teyeerabira kusinda era tabuuza nti lino linaakola amira bumizi obudde ng'obubuuza oba obujjawa ng'oli mu bulumi katonda akuyamba buyambi oba bikoze ne bitakola kine bitakola ate n'amadagala galina ensonga lwaki tegabakolera n'ekirala tosobola kuŋŋamba nti ojjeewa Senga Faith ng'onoonya mazzi gammana nga tonywa mazzi mulaba plain water just drinking water amazzi aga bulijjo kagenda kuhydrating omubiri gwo buli omubiri gwe gubeeramu amazzi kyangu nnyo okubeera nga wansi ogenda beera moisturized ago amazzi agakuvaamu its kind of moisturization ebeera eri wansi eyo okitegeera emmana bw'eba nga nkalu leka omubiri gwange nga mukalu nga teguli mu mazzi ogusuubira gutya okubeera nga gusobola okubeeramu munnanga amazzi agagenda okuleeta embeera eyo tubeere benkanya munnyo ku mazzi n'ekiraga omusajja agala okuzina emmana ogigyemu amaloboozi ag'enjawulo osobola ogyogeza n'amaloboozi nga 4, 5, 6 bakisinziira ku ngeri gy'otambuzaamu omukira nali nsomesezzaako ku ntambuza y'omukira gw'ayagala okugiraba oba gw'ayagala okugisomako genda oba tokawuliridde ku YouTube ng'okawuliridde ku Facebook genda ku YouTube oteekemu Senga Faith 256 entambuza y'omukira mu mmana bw'oba ng'okawuliridde ku YouTube genda wennyini ku YouTube kwolyo oteekemu Senga Faith 256 entambuza y'omukira mu mmana bajja kuwa video eyo osooka oyige I think it is a live stream
osooka oyige engeri gye tutambuzaamu. Waliwo obukodyo nga 3-4 obukuyambako okwatiivinga amaloboozi ago. Ekisooka angling. Bw'onaafokota bufokosi ng'ofokota era eddoboozi ogenda kufuna limu. Tosobola kubeera mulingo okuba olinga asekula ekino. Ate nno n'ekino ekyo kyolaba bakisekula na bulungi. Naye gwe omwana atamanyi kusekula nti byonna ebinyeebwa bye bba ne biyiika ne bivaamu ziba mwanyi nga ze bagambye sekula byonna ne biyiika ne bisamukawo ne bigwa eri. Kati we bisamukoloboza ki ekituukawo? Byonna oba obisamudde, right? Byonna nga bigenze bigudde eri biyiise eri tewali kyofunyeemu siina nange kyenkoze eki kinfunyeemu. So mwebeereremu. Omusakuzo gusekule bulungi. Angling tulina kye tuyita thrusting. Waliwo omwana waateeka omukira n'aguteeka mu mana ne gutuulira ddala paka mu ndere kati n'atandika ogunyoolera mulinga gutakulawo kabojjambulo. Kati mu kutakulawo kabojjambulo ng'emmana ina engeri ka sound keekola. Naddala ng'erimu amazzi. Omuntu n'awulira ng'afa nga toguggyeeyo nti mpampinga nti nfulumya bwennyingiza nedda naye ng'oli munda eyo ng'olina engeri gy'okakola kati ate waliwo ke basikamu empola n'abeera nga tagusikayo gonna in fact asikayo nga inch 1-2 n'addamu n'ayingira inch 1-2 n'addamu n'ayingira naye nga gwonna guli munda bati asikako katini inch 1 n'efuluma oba 2 n'addamu n'aguyingiza kati ekinege wano ekitandika okuba kuli bwe kiti naddala emmana ng'erimu amazzi nekitandika okuba kuli nekitandika okukola akaloboozi akalungi awo ogattako okusikina wamu omusajja n'awoomerwa emmana banaye mwebeereremu mulekeraawo okubeerawo nga mulobooza ebintu bigenda kwekola byokka ebintu tebyekola byokka ebintu tebyekola byokka tubiteekamu obudde okubeera ng'osobola okunyumirwa ate ne muno n'abeera ng'anyumirwa okwezina kunyuma nga omuntu byakkola obitegeera oba nga byakkola abitegeera si just random muli kufumita nadde eri kati egenda bivamu ddi eddoboozi anti ebanga enaavamu eddoboozi eyo n'obuukayo nodda eno n'obuukayo nodda eno era gwangamba ntozinangako mmana n'ogijjamu ddoboozi revise the way you do these things ne mukyalawo ddayo okole revision ndabika mbikola bubi nina akakyamu kenkola maybe siina kintuusa ojja kulaba ng'emmana ya mukyalawo ogijjeemu amaloboozi bw'onaagizina ebirungi ebyo by'olina okubeera ng'ogizina ate nawe bijja kunyumira olaba waliwo abasajja nga yaganze senga sagala mukazi sikira nkwata katawulo ne nkateeka mu kamwa k'omukazi we saagala ave mu ddoboozi njagala nzine emmana nga bw'ekola eddoboozi nga yensikinira nga yengayidinga kale munzikirize mbasiibule nsaba mukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mubeere bulungi munnange abalungi bange abeekuumira ku Ssenga Faith 256 tulina endala nina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda eyo tugaba nayo stories ng'omuntu anyumirwa stories z'ekisenge stories z'okwezina osobola okuyitayo n'obeera ng'owuliriza ng'olabako n'obeera ng'onyumirwa ate era nina Facebook account Ssenga Faith 256 oba olina Facebook account osobola okubeera ng'osubscribing ofollowinga Facebook page bagiyita Facebook page TikTok page oba TikTok account Ssenga Faith 256 osobola okufollowinga mwaba ku TikTok abakozesa content wange simanyi kye mwesiga naye nja kubakolako emikolo inshallah temufaayo nja kubakolako mujja kuba bulungi mbeere bulungi mweraba banywanyi bange